Rape agobeddwa ku Spark TV. Fred Lumbuye ayogedde ebigenda maaso. Toseetuka galindirire mu bujjuvu. Balamusizza nnyo mwenna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Mbebaza egyo gyonna gye mutuusako engalo. Mbebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Nange neewaayo okubeera nga ate mbaweereza. Nyongera okujjukiza gwe wenna eyakaneeyungako essaawa eya leero. Kyamanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo era nga waneeno ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ba-celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna okuva mu bankuba kyeyo gonna butereevu ogenda maaso n'okubeera nga ate ogafuna. Kale nno kyenkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate wejjusa. Era ng'obutakumalira budde butereevu ngenda kuba ate nkutuusako amawulire agagenze maaso n'okubeera nga ate gabuna social media yonna nga ganeeno si ga mulala wabula ge ga mwana muwala ono Rape abangi gwe bayita Precious Remy abadde akola ate wali ku Spark TV mu program Live Wire. Ono munange wetwogerera essaawa eya leero kigambibwa mbu yagobeddwa dda ku Spark TV era we batyo ne bafuna ne replacement ng'era ono si mulala ye mwana muwala oyo gw'olengera mu bifaananyi essaawa eno yennyini Candice bwatyo yagenda okubeera nga ate amuddira mu bigere. Bino ne bigenda maaso byavudde ku mukyala eyavaayo era nga amannya ge ye Akumu Sophie ng'agamba nti ye maama w'omwana owa Bindeeba wabula olw'ebigambo ebingi omukyala ono byavaayo n'abeera ng'ayogera Precious Remy ku mpewo nga yeeyambisa programu ye eyo eya Live Wire yayogera ebintu bingi nnyo nnyini ddala era nga kigambibwa mbu byebimu ku byaviiriddeko okubeera ng'ate munanga akola ki agobwa ku Spark TV nti tekiba kirungi yadde omuntu oyina obuyinza oyina program kokola ku radio n'okizula nti munange bantu bangi nnyo bawulira eddoboozi lyo gwate n'okozesa chance eyo okubeera nga ate oyisaawo ebibyo kwegamba obeere nga ate onyigiriza omulala oba obeeko gwevvoola oba gw'oyisaamu amaaso. Kale nno munnange ekyo kyate kigenda maaso eruuyi eyo wabula nga byonna ebinaaba bigenze maaso butereevu nze nja kuba bikutuusaako wano wennyini. Kyengenda okusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde butereevu byonna ebinaaba bigenze maaso eruuyi eyo ogenda kuba ate obifuna waneeno wennyini. Kati no munange tubadde tukyali awo munnange ne mwana mulenzi Fred Lumbuye bw'ati ate n'abaako ate munange byatubulira ku mbeera eno. Sigenda kubeera nga ate njogera bingi nnyo nnyini ddala ngenda kuba mukulekerako ogende maaso n'okubeera nga ate omwewuya kanti bagamba nti akuddira mu luyimba taluwomya ate bw'atyo ne lubaale w'omulamu tasamiirwa. Kankulekereko omwana mulenzi oba omwami ono Fred Lumbuye bw'atyo naye alina munange obubaka bwagenze maaso n'okubeera nga ate atutegeeza olunaku olwaleero. Mukwano gwange kikyolowooza ku bintu bino ddala bituufu Fred Lumbuye byayogedde oba bikyamu? Ngenda kusaba comment yo ogiteekeko ate awo mu comment section oluvannyuma olikinga video eno then oluvannyuma toseetuka kubanga ate ekyamazima komawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala essaawa eno yennyini. Goodbye for now. Muggule amatu mwetegereze akavuyo akagenda maaso mu mawulire nga kino na kino kigwawo. Mwetegereze nnyo waliwo ekintu kye bapulaninga okuleeta okubasuulako. Nkiddamu akavuyo konna akagenda ku media waliwo ekintu kye bapulaninga okubasuulako essaawa yonna kibagweko bubu. Kino kyogera kitegeeza ebintu bino byogera bwe temoza omusajja asaaga ekintu kye tuyita diversion okubuzaabuza abantu bajja ku kintu kino obateeka ku kirala ekyo bakikola bulungi nnyo nga sinagenda wano njala sooka kwisa message eyo. Bw'oba oli mwana muwala mwana wa bulenzi nga ofuluma eggwanga n'ogenda okuba ekyeyo ng'era okolera nnyo emirimu gyo ku social media oli famous omanyiddwa oba popularly known mu luzungu, eno message egenda eriwo nga mukolera ku Facebook mukolera ne ku TikTok. Okusooka nyala obebaza okuba nti musanyusa abantu ku internet oba mumalako stress naye mukendeeze ku kye tuyita okuyiwa empungu oba okusaasanya entungo kye tuyita okuwemula. Mulekerawo okuwemula, mukendeeze okuwemula. Era nja kwebaza mwenna abakola program eziri constructive oba ezizimba n'eziyigiriza n'okubuulira abantu ki ekyokukola mubala nnyo ba tiktokers mwenna n'abali ku Facebook naye abakyalemedde kuwemula mukuveeko tekuna gye kujja kutwala. Na kino kigenda eri mwenna abayimbi, abaana abayimbi ab'obuwala, kyosiga kyokungula, kyosiga kyokungula, kyosiga kyokungula. Tusigala tuli baddugavu newoneekuba omuzigo n'ojeruka osigala oli kaddugala. Nkiddamu osigala oli kaddugala. Omuzigo okujjanga ku stage ne mukunamira ensi nga mulowooza nti bagenda baagala ekyo ekikolwa gwe kennyini bawayiye amanda mu mbugo direct. Nkiddamu abaana ab'obuwala bajja ku stage nga muli bayimbi
ne mulaga empale z'omunda ne mulaga obutafaali ne mugulaga amabeere nti mwagala musanyuse bafaani bammwe ekyo mukola nsobi okalya ddakaddadda envunyo ogirya mu katiko naye ejja kumala ekuddire gye bujjako ekyokulabirako mwana muwala Desire Luzinda Sazina ali mu America ekyamudusa mu Uganda toza nti yalina ssente ekikolobero kye yakola ekyokutta oba babo eyali muganzi okuta obutambi bw'omuyita obutambi obw'ekiseegu kyekikyamunoonya essaawa zino mpaka nakati era talina bwagenda talina walikidda babo lyawuli erinnya Desire Luzinda ekirowoozo kimuddizayo katambi kale kati eno message njagala egenda eri mu baana bawala mwenna abali ku Facebook abali ku TikTok abayimbi ensi ezaakulakula nedda obulombolombo n'ennono zaabwe ze baliko namwe mulina obulombolombo n'ennono teri musajja agenda kuteeka mu maka nga mu nsi yono badde ogikunamira okuva ku Lwokutaano paka ku Mande kikyebulaga omusajja yenna ffe tugula kiri mu ttu naye bwondaga ekintu ng'okitadde ku discipline basigenda kigula basi kyakuva liwinga. Let me tell you this, abasajja tugula kiri mu ttu so tekigula kintu kiri ku mutimbagano ba kiri ku mutu kitereddwa ku sowaani nedda mbazina kyengenda kunoonya kyobula notuba ku mikolo gy'okwanjula mu miitingi z'okwanjula bwe baleeta ekiri mu ttu tugula tomanyi kintu ky'ogula munda weekanga omaze kigula ng'era okitutte naye bamaama otulaga empale z'omunda otulaga ye mwakula ekyo kiswaza gwe ate era buli muntu anaakusinyako nti ayagala kuwasa tagenda kuwasa kubanga amanyi wokikola ku stage ne mumaka gogenda kikola era abaana agenda kuzala mubafaana batya era ekyo kintu ogenda kikolera bbanga ki nkiddamu ogenda kikolera bbanga ki vidiyo ezo obutambula okakola olwali okajja kuyo n'emyaka 3 teri mwana wa muntu alina mpeka emira agenda kussa mubakage nti akuwase ate teri mukazi agenda kubeera nakiyombekedde forever oba lubeerera era ogenda otuuka ekiseera mweyagala mubeezi kyanabeera naawe ng'akimanyi obadde weyambula buli kanaku ng'abantu bakulaba gweoyinza okirowooza nti okifunyemu ffeemu naye ng'ate indirect wa mu ngeri endala kigenda kuzaalira akabasa nga gwe tomanyi naye nga gwolooza nti ofuna ffeemu kubanga oyagala kweyambula kino nkiddamu mu kikome ekyokubiri baana bawala abayimbi n'abaana b'obulenzi okuyimba kitone kiva eri Mukama Katonda era yakibawa mujjemu ekigula amagala eddiba naye mulina ekintu kyemuteekamu ekirala kyekiriwa okunywa enjaga tekwongeza bagoberezibwa okunywa enjaga tekwongeza nsimbi z'ofuna kyovula tubaga nti mu Uganda baserebu tebaliimu olw'ensonga nti ebintu mubikola nga maze kunywa enjaga tina kyegenda okujja okwonna kyoyagala okukola ki okufuna mulekerawo okukozesa ebiragalagala mujjenga ku stage nga muli bakalu bulungi nnyo mukole ensonga zammwe mugende ekikolwa ky'okunywa ebiragalagala kibi nnyo kijja abayimbi bangi nnyo mu nsi kijje abayimbi abeetutumu ku stage gwe ngolooza nti onywa enjaga egenda kufuula ky'olina okubeera nedda eba ekwonoona enjaga mbi eri obulamu bw'omuntu kubanga ojja tutuuka ekiseera nga tokyasobola gya afodinga ekuswaze wenna oyike windows ojja kuba tokyasobola kukola ki kuba nti okola kyolina okukola so nno ensonga ezo nzogedde nga nzijuliriza mwenna abali ku mitimbagano abaliko abagikozesa mugikozese bulungi mu ngeri esooka kati ngenze ku security alert y'abaana bawala mwenna bali ku TikTok naddala abasuubira okuddayo waka abali famous nafunye information era njagala gibategeeza state ng'eyita mu bantu baayo ku ground bamafia abakozesebwa naddala balina social media platform na bano bannamawulire abali ku ground beetegese nnyo kuba nti bagenda bajja mu ngeri ekimpowooze etya ova ku kyeyo Saudi Arabia oba mu Oman oba Dubai ng'oli famous popularly known nenga mission bagimanyi nti babatwala mu buddu buno mulina okwogera ebintu bingi nnyo kati okuzibira ebizibe musanze eno obutayona gavumenti obutayonona kifaananyi kya Yoseki bahabula tabasiro mutano wa Kalekezi yalagidde ekitongole kye ekyokwerinda ekya ISO kikolagane bannamawulire abamu mu Kampala okuba nti buli mwana akomawo ng'ali popularly known oba famous ku TikTok oba ku Facebook babe nga bamuwa special interview ne bamukyalo bajja kukime bakubuuza ebuuzo naye nga microphones bagenda okukozesa oba bagenda okutwala okufuna ekyokulya oba ekintu kyonna kibagenda okukozesa okubanga bakuleeta okufuna interview eyo kigenda kuviirako obulwadde bw'otajja kufuna mu bbanga ttono nnyo ojja kuba otandika okufuna ebizibu by'otamanyi obulwadde bw'otamanyi eventually ofe nkiddamu
mwegendereze nnyo abantu bemusinkana abagenda obbajjako interview. Ndowooza kansome message eno bulungi nnyo kuba ino ebigambo si byange, nze byange olumu mbyogera nemulowooza nti oba nywedemu kawanaki. Kangisome. Message etambula eti. Banze sina gwente nabagamba. Lastly, SB4 was given a job to use a poison microphone to poison all hustlers from outside Uganda. So better warn them to avoid being interviewed by anyone. They should not do it. The reason is that Museveni knows it very well that all people who went for slavery, they hate him. And so they need to be very careful. If possible, they should stop talking about their movements. And they should come to Uganda privately, otherwise things are worsening. Remember, every person who will be interviewed, bwanaona okukwata, they will keep following up on them until they assassinate them.